Atuli ku buterevu ku mukuto Viki exclusive yonna gy'osinzidde ebitundu by'eggwanga Uganda okutulaba n'okubeera ng'ate otuwuliriza tuli mu maka g'omugenzi omulongo Kato Lubwama era nga wetwogerera speaker w'eggwanga Nita Hamongi atuuse era nga ye convoy eno gy'ogenda maaso n'okubeera ng'ate olaba yakabeera ng'ate ayingirawo buyingiza ebyokwerinda byajjiddemu byamaanyi nnyo era ng'embeera yonna egenda okubeera ng'ate egenda maaso sayidi za wano Emutundwe ogenda kuba nga ogifuna bulungi nnyo nnyini ddala sipiika yakatuuka mu kadde kano era nga tugenda kuba nga kutuusaako byonna ebigenda okugenda maaso ate esayidizeeyo omubiri gw'omugenzi tegunaba kubeera ng'ate gutuuka essaawa zino naye nga wetwogerera guli mu kkubo nga bwe yalaama nti olumala okufa kwe balina okumwetoolooza lubaga yenna ate nga omubiri gwe tegunaba kubanga guleetebwa mu Mumakage era nga bwe yakyogera bwe bagenze maaso n'okubeera nga abatesitesi bakikola olwaleero guli kwetooloozebwa mu constituency ye eya Lubaga era gumale gutuusibwe wano awaka. Eno convoy gy'olaba ye ya speaker Anita Hamongi era nga yakatuuka butuusi essaawa zino. Yes, so embeera yonna nga bwegenda maaso wano bw'ogenda okuba nga ate ogifuna butereevu. So bagenda maaso n'okubeera nga ate bamuwelkaminga alyokaje atule wano. Nziramu kye nasabye ab'amawulire tufune vantage points wetubeera ffenna. Yes, ayingidde butereevu mu nnyumba. Abala bonna nabo abantu basobola okulaba. Honorable Kato Lubwama omugenzi kati tuli mu Mumakage era nga lye lino ekkubo eriva ku main road wali Emutundwe okujja mu Mumakage wenjogerera nga emmotoka ezirese omubiri gwe oba emmotoka ejiddemu omubiri gwe yeeyo gy'olaba ezze nga bwe yalaama omugenzi nti balina okusooka okumwetoolooza lubaga yenna era bakikoze bulungi oba butereevu basobodde okubeera nga ate bamwetoolooza lubaga yenna ababoodaboda bamulaze omukwano nga beeyunga ku mmotoka esobodde okuba nga emujja emulago mu mokyale ate mpaka wano erubaga we bamuleeta mu Mumakage basobole okubeera nga n'abantu b'oku kitundu kino bamulabako bamukubako eriiso mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Jjukira nti olunaku ate oluddako bagenda kuba bamutwala ku National Theatre basobole okubeera nga ate abayimbi bakuŋŋaana bakwegamba babeere nga balaba ku munnaabwe. Biri bitya anko? Ewe bitonga wobiraba. Kiki ojjukira ku mugenzi? Omugenzi mujjukirako comedy. Eri atunyumira nnyo Kato Lubwama oyo. Nga muntu atusanyusa nnyo era nga wayita wano agenda atuwubirako. Oli wa mu kitundu kino? Oli wa mu kitundu kino wano Mutundwe. Wa Mutundwe. Abadde mutuuze kikaaki? Adde mutuuze mulungi nnyo. Muntu w'abantu. Muntu wa buli muntu taliiko wa waggulu taliiko wa wansi nga ffenna tutwala kyekimu. Abadde muntu mukakkamu eri abantu bonna nga tasosola si musiraamu si mukatuliki si wa ddiini ki nga bonna abatwala kyekimu. Kale Honorable Kato Lubwama abakungu ab'enjawulo mu bitiibwa eby'enjawulo abasobodde okubeera nga ate basobodde okubeera nga ate bakuŋŋaana awaka bajje babeerewo okulaba nga oba oliawo olumbe lutambula bulungi security eri tight engeri ekiri nti olumbe luliko abakungu ab'enjawulo so kisobozesezza ab'ebyokwerinda okuva mu biti eby'enjawulo okusobola okulaba nga bambi bajja ne bakola enteekateeka ey'omulembe. Eyo y'emmotoka omuli omubiri gw'omugenzi Honorable Kato Lubwama eddakaawo. Yes, Executive Funeral Services yegenze maaso n'okubeera nga etambuza omubiri
gw'omugenzi Honorable Kato Lubwama. Embeera yo nga bwogenda maaso n'okubeera ng'ogiraba ya kimpooze, mbeera ya kimpooze nnyo, mbeera ya kimpooze nnyo. Honorable Kato Lubwama ate kambaleka so eyo ye mmotoka omuli omubiri gwa Honorable Kato Lubwama Gutusibwa Emakindye Emutundwe ate Mumakage abantu already bamulindiridde, security eri tight, buli woyita ab'ebyokwerinda mu biti ebyenjawulo olabira ddala nga bamulinze. Bamuleetedde mu bitiibwa eby'amaanyi, bamuleetedde mu bitiibwa eby'amaanyi ennyo nnyini ddala, bamwaniriza mu ssanyu. Yalaama tewali nnaku biri bitya? Kitalo. Okay. Kitalo nnyo ssebo. Kitalo nnyo. Kale mbeera ya nnaku si mbeera ya ssanyu. Vic Exclusive etuli okubeera nga ate atukutuusaako embeera yonna nga bw'enaatambula. Ggwanga liri mu kunyolwa, liri mu kubeera nga ate linyolwa lwa bigambo by'emboozi. Omugenzi zaabadde nga anyumiza abo abamuli ku lusegere. Intaneti egenda evibwako abantu ababadde bagikwatirira mu nsonga y'ebyamasanyu mu mbeera emu oba mu mbeera endala, naye oba oli awo ng'essaawa zino bagenda baggwawo. Bamuleetedde mu bitiibwa eby'amaanyi era mu bitiibwa ebyenjawulo. Omugenzi Kato Lubwama bamuleetedde mu bitiibwa ebimugwana. Yes, tuli kubeera nga ate tuwambuka okutuusa omubiri gw'omugenzi Mumakage mwennyini era ewakumibwa olumbe, ate n'ab'omu kitundu kino basobole okuba nga bamukubako eriiso oba oli awo evannyuma abatasobole kugenda kuziika. Yes, bagenda kubeera nga ate babawa omukisa ogulaba ku mubiri gw'omugenzi Kato Lubwama. Kale security oba ebyokwerinda binywevu bulungi, engeri ekiri nti abakungu amaanyi era abakungu ab'enjawulo bagenda kubeera nga bajja beesombola. Ojjukira ono abadde yaliko omubaka wa Parliament and omuntu eyaliko omubaka ne bwafa asigala honorable, ekitiibwa kye kisigala kimuweebwa butereevu. So bagenda kubeera nga omubiri gwe baguyingiza butereevu wano singa owanisemu. Bagenda kubeera nga ate omubiri baguyingiza mu nju mu luggya Mumakage. Ekisinze okubeera ekirungi nti omugenzi byonna ebisinga bye yalaama nga agamba abantu babikoze. Yes, bamwetoloza lubaga ate okuva lwe yafa tewabadde kukaaba Mumakage nga bwe yayogera. Kubadde nga kusanyuka busanyusi, live band, abayimbi bannakatemba babaddengawo okubeera nga basanyusa abakungubazi bonna babaddenga buli kiro bakwatirira. Yalama ayagala kumala ku nsi ennaku 7, sofa ku nnaku 7 omugenzi Honorable Kato Lubwama yakamalako ennaku 4 bukyangafa, era nga wenjogerera olwaleero omubiri gwe bukyangafa lwe gutuusiddwa ate wano Mumakage
Emutundwe ebyokwerinda byo ebi already speaker wa parliament omukyala Anita Among amaze okubeera ng'atuuka era nga waali butereevu nnyo wano wennyini mu maka ajjidde naye mu byokwerinda bye security ye emutambulirako so embeera yonna nga bwe yakolwa mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Obuyimba obunakuwala obukungubaga obusibula bwe buyimba bw'owulira mu background yo okusobola okulaba ng'ate omugenzi Honorable Kato Lubwama bamuwa ekyo kyennyini kyeyalaama ekyo kyennyini kyeyayagala ng'ate akyali mulamu. Honorable Kato Lubwama abatuuze b'ekitundu Mutundwe mwabadde awangaalira bagyogerako bagiddiŋŋana nga bw'abadde omusajja omusaazisaazi nga bw'abadde omusajja ate anyumirwa okuba n'emirembe egyo gy'abadde anyumirwa ng'omuntu era gy'emirembe gyebamuwadde okusinziira ku ekyo kyeyalaama. Akulira abadipi ne solida begayiridde abantu abo beefuje sobola okuyitawo nkola. Musimbe saidi ne saidi muleke kasiketi eyite wakati. Ababendera musimbe saidi ne saidi wakati muleke tuyitewo. Ababendera saidi ne saidi muleke tuyisewo omulongo wakati awo. Bagezaako kiriyalinga kkubo wa ate omugenzi walina okubeera nga ayita aleetebwe wano mu luggya wakati. Yes, aba executive funeral services we bateeseteese okuba nga ate bamuteeka. Salamulete. Sabamulongo tumulete. Yes, emmotoka egenda maaso n'okugulwa ejiddemu omubiri gwa omugenzi Honorable Kato Lubwama era nga mu byokwerinda eby'amaanyi mu bukuumi obw'ekitalo ate okulaba nga omubiri gw'omugenzi gutuusibwa mu mirembe. Yes, omubiri gugwo guleetebwa gugibwayo mu motoka. Omubiri gwa Honorable Kato Lubwama gugwo guleetebwa gugiddwayo mu motoka. Kitalo nnyo nyini ddala era omubiri gwe gutuuse nabwe kityo Mukama amusonyiwa ebyamusobako. Abafamire
Executive Funeral Services bebakoze ku nteekateeka y'okusibula ate omugenzi babe bali mu mitambo sibula omugenzi Honorable Kato Lubwama olwaleero bamuleese Mumakage wano Emutundwe ab'omu kitundu mwabadde ate bamukubeko eriiso oba oliawo nabo evanyu. Today je tubadde everybody. Today yo fenna je tubadde begayidde. Today everybody today. Gutusibwa cha Buganda chapanda nafe tuchikumenga zenai matane sitina saba sachakalaka nasangira fuge Buganda Katumwe